abayimbi tebabadde on your side so much. I don't know if you noticed it. Twaline nanonyako actually abayimbi kibe twanonya Ronnie Ebeka Wempe wali omudra I was intentional nangaha anze Khalifa kyalina ezisijja muwagira Fiki Gaza Weka Wempe ba Alieni ba Palaso. Why don't you think ekyo kikubamu kone maybe balina kye batakulabamu kitalida fenane mu kuyimba era ntibakandika emirimu abantu tewesiganga abantu abakumanyi ebiseera ebisinga be basinga okunafuya. So nze fokasi yange teyali ku bayimbi, fokasi yange eri ku bannakawempe tutuusa meseji yaabwe. Abayimbi newankubadde bandibadde bakola tebandibadde eddoboozi omanyi bw'oba owandika zibi bakusaba testimoniyo bonna boŋŋamba abantu abakuyimirira boŋŋamba bwe ntuuka okuyimba babula. So tebakwagala no bwe ntuuka okuyimba nze kennyini nsobola okukyemalira kuba ndi muyimbi ntuuka abantu ne manyonyola ne mbayimbiramu. So guno omulimu tegwali gwa bayimbi gwali gwange. Anti kwaki bayita okwendoosinga Khalifa? There is endorsing nti fani wa Palaso kasawulira munyagwa bwajja na endosinga nti Khalifa alina future politics wa Uganda nkyagala nnyo n'okusinga Fiki Gaza. Oba okitegeera kubanga eno ye game mwendi industry mwenkola ki mwendi people want to see these elites appreciating me. Okitegeera naye omuyimbi ne bwana Fiki Gaza okitegeera kubanga abayimbi mu bino ebintu bwe baliraba nabo omusana bajja kutuuka bamanyi bwe balimanya nti bafaani baabwe abawagira baluma basula bubi tebavubuka tebalina mirimu ensonga lwaki babateeka ku bigaaligaali byabwe basibwa. Okitegeera mu malwaliro temuli ddagala. So ebyabayimbi biralamu bino si kuyimba. Okuyimba babiyita katemba nti that's why even when you came Ensereko people thought you're joking. People thought n'okwesimbawo kati kankubulireko okwesimbawo kokakokka ekitone nnyo omuntu okozesa miliyoni ebiri olowooza zo sente nali sobola ziteeka mu kuyimba lina ekibiina FDC kubanga okuba campaign otambula n'abantu obasasula buli lunaku. Mbadde ntambula ne ttiimu y'abantu almost 10 buli omu afuna emitwalo 3 nakulaba n'emmotoka ennene awo teekako n'emmotoka za drive waliwo kimpenko nkyenakulaba ekitegeera zinywa amafuta. Ekitegeera bino bwekuba nti nokubya sente singa nziteeka mu ndongo ne mu ndongo nagikuba abantu bakimanyi amasong producer ndi songwriter ndi musician amanyi okuyimba amanyi owandiika ebyo mbirabye ne kati kino kya ggwanga national matters of national importance. Ekitegeera kino kya ggwanga we are looking at Khalifa the next Obama. Khalifa olina ekirowoozo ekisukka waawo to the president. Kati abali awo babeera bayimbi bannange nga bweba nga baali tebasobodde niya yaabwe naye kiba nti kyalimu nnugu simba nina bagamba nti omuganda yagera olugero nti nno obutasoma bulumakuze kati sinze nabagaana okusoma sinze nabagamba batoloke kuza bwe tebandiyagadde butaalo omwezi mulama nga ndi ku front page zidebate nga baziranga noziranga nembeera ku zidebate nenkola campaign nga ne president yennyini afuga eggwanga naye azze kunoonyeza candidate we Kalulu prime minister ali mu Kalulu ebibiina byonna amaaso okitegeera bali mu Kalulu bonna bali mu kusupportinga candidate waabwe kyekitambula. You think nti njagala mbulirayo omuyimbi afuna obutaalo obwo obwenkana bwe buti nalaba abayimbi bonna bakenzo nga bazze nabo okunoonyeza candidate waabwe obuki by the way ate oli wa federation waki teyajja wo ati kati wali kimukakatako okunoonyeza bakamaabe kubanga eri is affiliated towabanyiigira sabanyiigirira abajja bali lupazo bakola ki bakuba bajja oba kitegeera. So buli omu ali free okubeera affiliated ku kibiina kyabakoze eki kyabayagadde era sirina buzibu kumuki kubanga bino si byabayimbi. Abayimbi mbanyiigira olaba nayomba n'abayimbi nga nkoze concert ne batakuyimbira oba kitegeera naye kino kya politics kino kyakuvumirirwa oba banenyeza bwereere banenyeza bwereere birimu emigo biri bya law bisaana ffe abasajja muwanguli tebisaana batiitiizi eno firimu ya horror Khalifa agadaga bino binene bino byabasukka entegeera
Chameleone naye teyakubira kuba bibeka wempe yakubirako buli muntu mwayimba naye akayimba balina omulongosa pancreas atadde mu bino obulwadde bwali bukulumyeko ekitegeera bakugu nga wali oyagala KFC naye nga buli we bagikuyinzako bwetioza balance so kati Kameli abadde muki naye nga kino nti kabe muyimbi ajja tuuka kirealizimbe nti kalifano mu kusooka omulaba nga azannya ne buno oyitako mu ghetto eyo bakasitoma abo bujjako ssente gye bapowa gye babeera obulamu bwe bawangaaliramu bujja kukwatirwa ekisa nawe obeerenga kalifa nti naffe mu kusooka Bobi twali tuteekawo olumu embeera nga tulowooza ali mu byakulya buli ki era ng'ogamba ali kavimbo bafuna ssente ba MP basasulwa naye bw'otuuka n'olaba embeera abantu gye bayitamu ate n'olaba ng'eri abakulembeze abakozesa advantage ne balumya abantu ba wansi n'ekikakatako n'ogamba actually politics ona eri abakulembeze nga they are just using it as a platform to feed them okitegeera nti no MP najja n'agamba abantu Museveni mubi naye nga ye agamba Museveni mubi Museveni dictator na naye nyini yakamala mu parliament emyaka ameka agenda ku 25 asula mu motoka asula mu nyumba nungi yazikomera abaana basomera amasomero malungi nnyo emotoka kugamba mulimo gwa kuwuddisa abawe hope nti tuli byogerako temuvaayo omusirikale tubyogerako mukola paka tuli mujjako lwaki naffe abavubuka tubabuulira engeri how you can survive in that bad governance ati join politics okitegeera kati nze nenzija nze era sinyingidde byabufuzi nti ndi politician I'm not a politician nzize kulaga ba politician kye balina okukola kubalaga mirimu gyabwe kyobulaba this time babadde serious bagamba bannaye akasajja bwe kali akagenda kutula ekitegeeza gwolesa embiiri badde gwejjukire okuva wenayingira kanene akalulu kafuna ebbugu era nze omu ku bantu abasinze ennyo okubeera nga banyigirizibwa mu kalulu muno naye lwaki nze mbadde siteekayo nnyo mawulire kubanga abandi badde bagamba sympathy president wa muri kati agamba ki president era naye omulaba amusiba president ali proud kubanga bwavuddeyo yagamba tukiziza ku maapu kyabadde kisirise nnyo n'abasinga abakulembeze baali bakiddukako oba kitegeera so ye kakati nenkizakubalira kaadi sikumbalira ngazi omuvubuka FDC ojolaba ina challenge abakulembeze bangi omuli right honorable speaker Anita Among tayibwa bwekumentioninga bonna abo mugeseseri obwa baani balukwago omubayitiddeko kati era mwebabadde bagenza okufuna ezenkayana Dr. Kizza Besigye opposition leader amaze ebbanga eddene nga kwatudde opposition ya Uganda so many leaders okitegeera bayisaawo era ne NRM eno wemalo nakyalinga nga yeefishingamu tebakufishinge NRM aho wakulu tebakufishinge ate NRM tetugiinako buzibu as long as ekola emirimu gyayo negikola bulungi netusa obuweereza ku bantu nti mba nkugambako bugambi nti gwavuga taxi naye tekitegeeza nti naffe abali eno mu taxi tetumanyi kukola kikuvuga naye envuga engeri gy'ovuga ovugisa kimama oyisiza mu kkoona ovuga otanidde singa NRM ekunoonya ogenda okugenda wa mwena alemu ojegateko akalulu okujegatako nange nomibana Uganda obadde wa okujegatako nange nsiba abana abavubuka okujegatako nange mbenga nkola abduction ekuwe sente okumpa sente okukola ki obeere bulungi nange nsirike ntandika okunyigiriza abana Uganda so tojja jegatako bakole emirimu gyabwe gye balina okukola nze ndiwo okubeera kuteeka cause Museveni ye yagamba yakyogera openly nti we have very good politicians today you should join me so his role is to have you join him whether nsobola n'omusisinkana kati njagala musisinkana omunnyonnyola mugambe president nkwegayiridde njagala ompeeyo olunaku lutya oba bbiri kubanga buli lwakuleeta kati bwe yajja wano mu kalulu kaffe okunoonya akalulu bamuteeka ku stage n'abantu nga babakuŋŋaanyiza ng'abantu babalisiza n'emmere putting smiles plastic smiles fake smiles nga zibamulaga naye njagala nze mukwate ku mukono mugambe president ogende musagule tuula ku booda nkugeko tuyiseko mu ghetto olaba abantu gye basula olabe embeera gye babeeramu otwaleko mu malwaliro olabe embeera eriyo nkutwala olabe engeri abantu bwe gye balyamu enguzi otwala olabe engeri abavubuka gye basibwamu olwokuba nga balina bye bawagidde ebyenjawulo nkulaga engeri gy'abavubuka gye babakwatamu nga bagamba bali aido olabe abavubuka engeri gye batalina mirimu naawe otandika okukola ki ekitegeeza Museveni talina musaala ebimu tabimanyi aleka tabimanyi
bano bajja bamuterawo stage abayimbi ne bayimbamu awo yenalowooza people are happy. I've made my people. Ekitegere nagamba I've made my people happy. Mbaletedde Kenza abayimbidde. I saw them, everyone was putting up their hands, jumping, dancing, and they might think people are okay. Okay. Now Nalukola yawangudde. Oli mumativu oba era siri mumativu kubanga bwolaba obululu bwe yayitiddeko yali kalulu 17,000. Abalonzi ekawempe bali 19,000. Kitegeeza teyawezezza wadde 51%. naye yawangudde ne bw'aba Yes, yawangudde naye kati naye era akimanyi nti nno tanapu y'abalonzi yabadde ki kati era yene bwe bandi kati osanga bwe bandiyitiridde ate naye ajja kwekasa nti ababadde batono kuba kyanti kyenjagala nti nno ffenna kitunyigiriza nti naye ennyini abalonzi be abangi tebakoze eki tebazze kubanga wabaddewo okutiisatiisa naye nga ye anaakola omulaba do you think tumulinze akirinamu kati ali ku table kati bannakawempe tumutaddeko amaki amaaso what's been your biggest threat bonna nze bonna kankubulireko tewali buli kompyuta yenna simunyooma paka nga tugenze mu ringi bwekitegeera wabula just ye kyenyeza okumwemulugunyamu kiri kimu nti nno abadde mu dipi yakola endagaano nga looyo nga dipi kwatagana ne NRM njali akola mulimu isi yakola omulimu nenukuta akole mulimu gwe n'agigatta tuwulira sana allegation mbu yeroya wa Christopher Damulira director wa CMI tugambe nti nno bateesa neddamulira amuleetera abajja ati bamukube wabeewo sympathy kale ebyo byonna tubyebuuzaamu naye nga mumwagaliza era muyozaayoza kubanga akalulu kabadde kavaawo mpitewo kabadde kamiggo era naye nnyini mutima gwakimanyi nti mubaddemu akasajja ke bayita aganaga si kangu aganaga wakutte ekifo kyakume ekifo kyange okyagazaki tumanye tukuyozeyoze mu bitiibwa ekikulu nti no bafunye omuwanguzi abasigadde tetwawangudde wabadde wakubiri abasigadde tetwawangudde jakisita tandika bintu byababbaijjo kikyewandiyagadde akukolera Lukola nze kyenandyagadde ankolere kiri kimu fa ku bavubuka okufuna emirimu abavubuka abakwatibwa looya era nja mubuuza nti obwalooya bwobukozi ogiye abavubuka bameka ku bwasibwa mu kalulu mulimu era be basibye eddembe ly'abannamawulire erinakyokozeewo ebbula ly'emirimu bavubuka abantu abakwatibwa ku nguudo bintu byabwe ne biwambibwa abakolerako obuli bw'enguzi obufudembedde puroguramu za gavumenti nga zi PDM sente zandiyambye abantu abangi omu yekka yazikola yazibba amateeka amabi aganyigiriza bannayuganda so yekatala lyomuwaakolera ebyo wanaba bikozeeko tikirina buzibu kubadde bwebiba nga bitambula buki netuuka mu geto nga ndaba abavubuka waliwo enkola eriwo nga bakudde job creation baba empawaringa okitegeera abakyala baba obutiitiizi obuli mu bakompyuta oba obuli mu bakulembeze kubanga ate netwalibawa bakole baweereza abantu naye tebatuusa kuweereza ku bantu kati batuuse bino ebiseera nga balina kumatiza abantu nabiki bye bakozeewo nga tewali kati ate ffe abazze okubalaga ensobi ze badde nga bakola okukirabanga obuzibu batandika okukuba abalonzi okutiisatiisa abantu obutagenda mu kalulu n'okubba akalulu bangambye ku lunaku lwali ogenda okulonda bakuyigga noni zakuliku wekiri balugwe nakuyira ngamba nali ntumye batabani bange bakunoonyeko interview bannoonya bwe babbaga amazima bankubira amasimu naye waliwo emmotoka nga eryawo teriko namba kuleti ngendondoola wenzira wempatinga ngaempatinga so neŋŋamba bano batusooke tubalyenga nenjivaamu nempata booda ngenda ne basigala nga balondoola emmotoka ate nange nenzira emabega ku booda nobatunoonya ntandika obbaketa kalifa akalulu kano kakuyigiriza ki what has it added to you kikyoyikayizeemu kikyokafunye akalulu kano eno kanjigiriza ebintu bingi nti kanyambye okutambula mu bitundu abantu gye babeera mmanya nti bannanga abantu bali bubi bino bye tulaba kungulu ndala n'ekiri eri mu bantu kirala abantu bali bubi embeera erimu mbi basula bubi endwadde zibaluma obwavu bubaluma abavubuka bakwatibwa basibibwa
okuwagira opposition musango kugamba embeera abantu gye bayitamu mu butuufu so nga ate ensi Uganda nsi ze Bulaaya ezo tuziraba tuzaagala si nti zitusinga obugagga tuzisinga kubanga zo zirina ziwinta banga myezi nga mukaaga abantu tebakola ogenda eri mu Bawarabu balina eddungu embeera mbi naye zitusinga ekintu kimu lwaki zisabalirira mu mbeera eyo zirina abakulembeze abalungi ate abaagaliza abantu baabwe ekitali wano buli bwenguzi bungi nnyo ekintu kyandiyambye abantu abangi omuntu omu yekka yakikola ki yakifunamu ne famire oba mikwano abalala ne babeera nga embeera bannayuganda gye bayitamu mbi yeetaaga omukulembeze omusanga n'omugamba naye mwana wa maama oli otudde mu ntebe nina abantu bye bayitamu akimanyi bayinza noba tebamanyi abantu balumu ebikulu bwebibanyumiza tebakimanyi takimanyi yamanyi nti nno eteekawo minisita wa health amanyi ekigenda mu maaso kumbewa era nze mba njagala nnyo ofune omukisa ogusinkana pulezidenti mugambe pulezidenti leero kkiriza kwate ku mukono emmotoka zozireka eri ujje tutambule muddo tuddo waba abantu b'okulembera kyebayitamu wanaatambula ne muyisako ng'ekawempe y'omuzige agenda kukwata baminisita be bonna abagalamize ku ntandaalo kitegeeza alayika tabimanyi bigenda tabimanyi bino biri eno bibonorifaaro hospital eyawaliira ekawempe naye ate eriko omujjuzo mungi ategese ki yenga ye solutions kizaatadde oba naye agenda kujja awuddise bantu Museveni mubi fighting a dictator when people suffer kakati nga tumaliriza almost abayimbi bangi abajoininze so far of course we've tested them Hilda Man Geoffrey Butaya Mathias Walukaga. How do you think they are performing? How would you rate them? Because kati what answer conversation in Wagambi, they are political gamayas. Abayingira ne batulaga nti bagenda kula ninga tebakola. Kati gwe obadde ne lenses zira. Mathias Walukaga wetaaga nkunoonyeeko. Mathias takoze. Waliwo ensonga ezikwata ku bya famire nga tujja byogerera wano naye neetaaga munoonyeeko. Yakimanyi. Mathias Walukaga totiisatiisa nga kati kyeyatiisatiisa Bobi Wine nnyo okubeera nga olugambo oli mu kulabirira bali bantu simanyi bafiirira ate nga ate waliwo ensonga za famire zitagenda bulungi ki ayinayo ebyamaaso era n'emabegaawo tubadde mu kalulu omu ku bantu be yafa naye saamulabayo Mathias ate waliwo n'embeera y'abaana kale bitutwagala byogerako naye mbadde musaba taata kubanga otutuukamu ebya famire balinako bali oluki oluganda bajja ne baŋŋamba konsanisi zaabwe tebamunoonya tebamukola ki meya tekibeewuunyisa n'abeera mu mawulire n'abyogerako n'abiyimba mu nnyimba ate DNA ate biki bannange ebiki ate nga bamuyita bajje babyogereko nga famire talabika amasimu agakola ki Mathias abakwata so Mathias Walukaga muganda wange kunoonya ensonga ezo nga tezinaba nnyo kusajjuka alwensa tuule wansi Geoffrey Butaya